Batade ku gun point. Bantadde mu gun point. Bantadde ku mudumu gw'emmundu. Wulira. Bantadde mu gun point nakati era tubagala ngendo nzijomere yange. Abaana bange basule njala ku sente zange. Ku mirimu yange gye neekoledde. Ku mirimu gyange gye neekoledde. Kye bansasuddemu kunteekako mudumu gwa mmundu kutwala ttaka lyange. Akoledde NRM okumala emyaka 20. Kyannaku. Wulira. Katani alitwala. Yalitwala ye agri yatwala ettaka yange. Ndiwe kibanja. N'ebintu byange byonna bagisaye wansi kirina nina kupa eka 2. Ente zange zonna bazigobye mu faamu yange. Bakoze batya? Bazde wano bagambye ettaka eno yaabwe basikula mu bbanga. Bansanze ontuddeko ttaka eno. Ttaka eno namaze buli kimu kyange yonna ngifunireko ttaka eno. Ne bajja ne bagisaye wansi. Abaana bali kubonawo nasirina sente okusasula abaana bange. Kiki bakuwadde nga bagamba okuva ku ttaka? Bampadde milioni 10 under gun point. Milioni 10? Milioni 10 gye bampadde. Mu acres mmeka? Ku eka 10. Sente ze bampadde. Batade ku gun point. Bantadde mu gun point nakati era tubagala ngendo nzijomere yange. Abaana bange basule njala ku sente zange. Ku mirimu yange gye neekoledde. Bakuwadde sente mmeka? Bampadde milioni 10. Ku ttaka eka 10. Mulimu payini eka 2 n'ekitundu ne faamu y'ente. Ne kokoa ekiro emu ntunda mu dollars 3. Ku season billing nsobola kufuna milioni 3. Ku ttaka eno. Kokoa mugirabye n'amaaso gammwe. Nina omwanyi ku eka namba ndi kyamaanyi wa PDM. Nze supplyinga sente za wano za PDM ku birungi gye nkoledde. Byonna nje nkigabira wano sente za PDM. Nje njigiriza abaana okuyigiriza okukola. Ku eka buli kimu kye bajja wano buli kimu gye bagirambulira ku nnimiro yange. Nze n'obayigiriza okukola. Banki eno yonna kati yonna program za government bagyonoonye. Atwacha kaya amanya gombi yani agrani. Agri erinye Tewali ali safe. Tewali ali safe. Akoledde NRM okumala emyaka 20 ku gun point ettaka lye balitutte nga buli ika bamuwadde mu kakadde kamu. Kuliko emmwanyi, kuliko ebyobugagga, kuliko faamu. Kaakati bamugambye olagafuna omweto va wano genda oba okoledde NRM tetwagala kumanya. Ani alina emmundu? NRM yeyina emmundu. Mwami Kyagulanyi yagamba buli amajja kukiwulira. Oyo omusajja abadde akaba amaziga tayawukana n'ono eyasinkana gye buvuddeko President Kyagulanyi Ssentamu ewandegeya natulukusa amaziga. Namugamba kanfukamire bwe kuba kufa nze nja kuwaayo obulamu bwange nfe. Osigalewo onunule ettaka lyange liyamba abaana bange. Mwami Kyagulanyi mu kifo ky'oggwa okufa nsaba battemu nze bwe kibanga kufa osigalewo ku lw'ettaka lyaffe. Oli avuddeko ali mu NRM akaabira ttaka baali tute ku kifuba. Ono si wa NRM naye akaabira ttaka. Ampuliriza nkusabire soko jimpere ekigalo nkubuulire soko jimpere ekigalo kimanyi Hajjabudu omusomi w'edduwa ate kakati nkyatambula naye soko uliye bino nkomewo. Ekifaananyi kye ntaddeawo waggulu kya muzeeyi yasinkanye Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ewandegeya n'ayogera ebigambo bino n'agamba nze gwe mu kifo kyaggwa okufa gwe Kyagulanyi okufa nze singa nze nfaamu mu kifo kyo. Abantu abasinga baalabye nga muzeeyi asudiya ne muzeeyi yawadde ebye n'agamba gwe bw'onaafuuka pulezidenti oyinza okukomyawo ettaka lyange eddeni lye babba. N'agamba n'ennyanyanza omanyi ettaka lyange eddene abasajja bano lye babba. Muzeeyi n'akaaba n'amaziga ng'essuubi lye lyonna ery'okuzza ettaka lye alirina mu Bobi Wine kufuuka pulezidenti. Kitegeeza teri institution yonna gy'asuubiramu waki muwa bwenkanya. Abantu bwe batyo bangi mu ggwanga. Kati nkomyewo ku issu y'omusajja oyo akaaba ali awo mu vidiyo. Yagula ettaka lye abadde nalyo ebbanga
kwatambuliza obulamu bwe, kwaweerera abaana, naye bali olwo ab'amaanyi baavuddeyo ne batwala ettaka lye. Ne bamulagira yiika 10 bamukompasetinge miliyoni 10 ku gun point. Naye omusajja oyo akugambye nti ye abadde wa NRM kuba be babadde bagabana essente za PDM. Era kitegeeza omusajja oyo abadde y'omu kubatambuza enjiri ya NRM. Mbwayigiriza abaana okukola ki? Okukola. Ye agamba akakadde ke bawa abantu kasobola omugaggawaza. Kati ye bamuwadde 10. Kitegeera. Naye akimanyi tebusobola kuvaamu ki? Bugagga. Nga bamututteko ebiki? Ebintu bye. Omusajja oyo yeerabidde nti abo abaana be bawa PDM gavumenti ebabbyeko buli kimu ekyabwe. Ebatutteko rights zaabwe okufuna emirimu. Ebaggyeko buli kimu. Kati gavumenti yamugezesezza yennyini abadde agaba abaana akakadde bagaggawale yamuggyeko ettaka. Akimanyi bulungi naye bamuwa miliyoni 10 nga bamuggyeko ettaka tasobola kugaggawala. Tasobola kugaggawala kuba ezo ssente tezigaggawaza. Ettaka lye libadde lisobola okukola ki? Okugaggawaza. Ng'abo abaana be bawa akakadde nti akakadde tekasobola wabula amagezi gavumenti geesobola obbawa n'enkola gavumenti gyesobola obbateerawo yeesobola obbagaggawaza. Kiri kityaggwe eri mu muntu yenna. Bino byonna oyo omusajja byayogera Muzaata yabitugamba nti bano abasajja bagenda kukwata ku buli muntu. Naawe alowooza nti oli mu system bagenda kutuuka bakukwateko. Kati oyo omusajja agaba ssente za PDM kyatuse ekiseera nga bali mu system family egabe ezo ssente z'abadde agabula ng'eraba nti ye okufunamu balina kumuggyako ttaka. Tebaafuddeyo nti oba yabadde agaba ssente za PDM babadde bamuggyako ettaka. Bamuleetedde emmundu ne bamuteeka ku gun point ne bamutwalako ettaka lye. Kati gwe munnayuganda ali eyo mbuze mpagira bano abasajja era ffe tuli mu kintu golowooza oli mu kintu kyenkana ki nga basobola okulijja ku muntu gwe bawa ssente za PDM n'asomesa abantu naye ate eriyo balitwala. Naawe eriryo bajja dditwala. Ensonga lwakuba olinza okuba tobawagira nga tolinaawe kye basobola kukutwalako. Naye bw'onaafuna kye basobola okukutwalako ojja kutuuka ekiseera nakyo bakikuggyeko. Kuba obuluvu guba mutima teriba bbulwa lwa bintu. Ekyova olaba osanga omugagga ng'ate ye mu luvu nnyo mu kufuna ssente okusinga abaavu. Nti obugagga bw'omuntu buba ku mutima. Bano abantu eno family etufuga kakundi akatufuga tekagenda kukkuta. Ne bwe tunaakawaaki ne bwe tunaakawa Uganda yonna alisti kajja kgenda ne Kenya kagambe nayo Kenya kagyagala. Tekagenda kukkuta kuba omulyaza amaanyi atakkuta. Tulina kwekemba ffenna ne tugamba ekimala kimala. Bye mubbyeko bimala, abatulugunyizibwa bamala, buli kimu ekitukolebwako ekikolobero nga bannayuganda bimala ne tugoba bano abasajja. Saluti. Olunaku olwaleero owenjogerera nga mwami Kyagulanyi ali mu ggwanga lya Canada. Ono yagenze olunaku olwajjo okusinkana bannayuganda abali mu ggwanga lya Canada. Omulamwa chaputa ye Canada diaspora kakati wali mu Marriott Hotel mpaka olunaku olw'enkya. Kakati ono afundikire eggwanga eryo alifulume. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nga tanaba kubeera nga asitula. Kati njagala nkubulire wabaddewo olukwe olupange oluyitirivu ennyo naye ono Mukama Katonda yamuwa omukisa. Njagala ompulirize bulungi. Olunaku olw'eggulo nakutegeezeza wabaddewo olukwe sinziggu okuswaza n'okuweebuula mwami Kyagulanyi. Wabula Katonda w'abanaku teyeebaka. Njagala ompulirize bulungi nnyo. Olunaku olwo ku mikolo gya Ssaabasajja Kabaka egy'emiruo myaka 32 njagala owulize ebigambo bino. Omulangira jjajja w'Obusiraamu Kasimu Nakibinge Dokita kaakati ono
yamaze okubeera nga asindika sigino mwenna abalowooza nti Ssaabasajja Kabaka tayogera njagala ojja owulira ebigambo bino mwenna abagamba nti Ssaabasajja Kabaka asulayo gwa naggamba njagala ojja otuula owulira ebigambo bino kubanga jjukira nti ono ate ye muganda wa Ssaabasajja Kabaka kaakati nno ebigambo njagala obiwulire yakoze statements zabadde 3 mukwano gwange mpuliriza zino zalese abateesi bonna ng'omusajja bamunyenyeza mutwe era abamu batuuse n'okuvaayo okubeera nga bamuwalampa kakati nno bino byonna byaddiridde oluvannyuma lw'okubeera ng'ono yayise mwami Kyagulanyi wabula abantu bangi baavuddeyo tebawuliriza bulungi speech ey'omulangira jjajja w'Obusiraamu Kasimu Nakibinge yagambye mwami Kyagulanyi Honorable Kyagulanyi jangu oyanjule ababaka abali ku ludda oluvuganya abo abavuganya bwe muvuganya Museveni mpuliriza bulungi bwe muvuganya Kaisaali era ono yatuse n'okugamba minisita Haruna Kasolo nti ojja kuvaayo naawe oyanjule aba Kaisaali kati wuliriza ebigambo bino byonna bwe byabadde ekinyisiwo kyabadde mwami Kyagulanyi okugaana okukoona ku Mathias Mpuuga yagoberedde ebiragiro by'omulangira Kasimu Nakibinge yagambye atya yamugambe yanjula abali ku ludda oluvuganya yanjula ebibiina ebivuganya ngenda kukuteramu akatambi tutambule mpola ebigambo bino byonna obiwulire statement 3 nga za njawulo omulangira Nakibinge ziyatumye mwami Kyagulanyi okugamba abantu era bw'agamba abavuganya ampuliriza Mpuuga fera tukimanyi ono tavuganya Museveni wabula ono alwana kumusiba mu buyinza bwe basitula mwami Kyagulanyi ajja yanjule abali kudda oluvuganya era nga bano bavuganya mwami Museveni n'agaana okona ku Mathias Mpuuga tewali nsonga yonna esobola kubeera nga emuvunaanya kubanga Mpuuga fena tukimanyi tavuganya wabula ate ye y'omu ku balemesa abavuganya ompulidde bulungi era bagamba nti banjule abo bonna oba oliawo abazoganya abalwanirira eddembe abalwanirira bannansi abalwanirira bannayuganda abalwanirira emirembe mwami Kyagulanyi yazze n'amenya abantu bonna ababaddewo bamanyi nti be batuufu era bangi abalala babaddewo bataakonyeeko nga ne Mayiga bwe yazze okwogera yakonye ku Mpuuga naye teyabakonyeeko obadde okimanyi nti waliwo abaka abalala baali aba NUP ne basala eddiro ababaddewo naye nga bano tebayogeddwako Kabe Mayiga teyabogeddeko n'oweekitiibwa nnyo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu teyabogeddeko kaakati nno mwami Kyagulanyi obutaboogerako ye yabadde akimanyi nti bano tebali ku ludda luvuganya gavumenti wabula be bamu kubavuganya ate opposition era ono yabalekedde Haruna Kasolo abanjule kati njagala owulire ebigambo bino njagala olabe statements zino 3 ez'enjawulo eky'omukisa omulungi omwana yazifurezi nze zizino jjajjaffe ow'Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge bwe yayimiridde okwogera yagambye bannabyabufuzi mwenna bali wano mbalamusizzaako ne baminisita ba Kayisaali kati gwe omuntu bwagga nti baminisita ba Kayisaali gwe omuntu oba okozesa gwa neiba okusala ekkubo oba okugaggawala era n'ayita omu ku baminisita ba Kayisaali ababaddewo n'amugamba jangu oyogere wabula bwe yamuyise n'amala n'asiba munaga sooka olindeko Honorable Kyagulanyi Ssentamu jangu oyanjule bannabyabufuzi b'otambudde nabo abaagala okuggyako gavumenti era okubasuuza omugaati abaagala okuggyako gavumenti do you copy that ngenda kuwa angles 3 njala kuwa angles 3 ange esooka yeno
bannabyabufuzi ab'ebibiina ebivuganya okuggyako gavumenti so si ebiremezaako gavumenti eyo ange emu ange ey'okubiri yiino ayanjule banne bwe baagala okubanga bavuganya gavumenti n'omuzimba yanjula banaye twefuge agenda kukola salaamu ayanjule banne abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri wano ebivuganya n'oluvannyuma Honorable Kasolo atole salaamu ayanjule baminisita ba gavumenti mudakiika nga bbiri ejja kubeewedde ebibiina ebivuganya okujja kaani Museveni so si ebiremezaako ani Museveni obwongo Windows zakudatinze bulungi nnyo kankuwe ange eyokusatu olyoka otegere bulungi nnyo ne ange eyokusatu Honorable Kyagulanyi ono ayanjule banne bwe baagala okubanga bavuganya gavumenti yanjula banaye twefuge agenda kutola salaamu ayanjule banne abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri wano ebivuganya n'oluvannyuma Honorable Kasolo atole salaamu ayanjule baminisita ba gavumenti mudakiika nga bbiri ejja kubeewedde ndowooza kiriya message mugivunya abavuganya okujjako gavumenti so si abakolagana ne gavumenti mu katambi kano kennyini ngenda kwongerayo kamera zadde ziraga Ssedduge ne banne bonna abayeekera nga gye bali eri mu background basitulamu n'ensingo bati kaakati nno ababadde bavuddeyo mwenna nga munenya Mwami Kyagulanyi obutavaayo kubeera nga ayanjula Mpuuga Mathayasi ow'ebitaano kati ndowooza ensonga mugitegedde bwe bayita abavuganya Mpuuga taliimu kubanga Mpuuga y'omu ate gwe tuvuganya kubanga Mwami Museveni yavaayo n'agamba nti Kimpuuga kisajja kyange bw'avaayo n'agamba nti kisajja kyange ne kitandika n'okukola emivuyo wuuyo kubba ssente wuuyo kwogera bino na biri ogenda kakana wuuyo kukola bibiina kakati nno ne kyeyoleka butereevu nnyo nga Mwami Kyagulanyi bwe yagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe era ono bwe yabadde ayanjulira jjajja abali ku ludda oluvuganya gavumenti teyatawaanye kubanga oli amumanye nti omu kubali eri ewa Mwami Museveni kati bino byonna nga bigenda mu maaso ebigambo Dr. Kasimu Nakibinge omulangira jjajja w'obusiraamu be yayogedde abantu bangi babisanyukidde omusajja ono y'omu ku basajja be tulina mu ggwanga Uganda abateerya ntama omusajja ono y'omu ku bannayuganda abatono ennyo abava mu lulyo olulangira nga tebaagala kumanya nonsense bw'oba okoze ensobi agikugamba nti eyo nsobi bw'oba okoze ekirungi era agamba nti ekyo kirungi kaakati omulangira Kasimu Nakibinge yavuddeyo butereevu nnyo n'ayogera ebigambo biyitirivu nnyo era n'atuuka n'okubeera ng'afalaasira mpuliriza bulungi kubanga Ssemujjuŋŋanda avuddeyo n'aleeta bwino ate ku nsonga lwaki omulangira Dr. Kasimu Nakibinge jjajja w'obusiraamu ebimu ku bigambo bino yasobodde okubeera ng'abyogera ku mukolo ogwo makeke jjukira nti ono yavuddeyo n'akakasa ensi n'agamba abantu temugeza ne mulonda bampuuga mubeesonyiire ddala bakirumira mpuyi bbiri mubaveeko abalya mu lulime ne balya ne mu luzise temutambula nabo abo abatalina mugongo bannabyabufuzi abatalina mugongo nze sibamanyi mmwe mubamanyi naye ng'ekyamazima matuufu naye kennyini abamanyi kubanga njagala mujjukireko kibavuddeko omwaka guli nga guggwako nabakolera akatambi abasajja bano bampuuga baagezako kukola appointment bagende mu maka g'omulangira jjajja w'abasiraamu Kasimu Nakibinge bamusisinkane kaakati ono puroguramu n'agitaaninga dawuni yagaana okusisinkana abantu bano kubanga ali amaze okubeera ng'akitegedde nti balya mu lulime ne balya ne mu luzise kubanga olwo Mpuuga yali amaze okubeera ng'alya $5,000,000 ez'abannayuganda olwo ng'atandise okubeera ng'awa amata wammanta wano nawali okunoonya amasannyalaze omusajja yamugamba genda oganoonyeze ewa Museveni kuba gw'okolera eno ewange totawaana era abasajja baakoma ku geeti asikali n'abagamba oli abagambye nti taliiwo abagambye tajja kusobola balaba era taliiwo kakati nno
ebigambo bino okuva olwo twakakasa nti Dr. Kasimu Nakibinge jjajja w'abasiraamu omulangira yali omusajja ow'ekigambo kye okuva ku olwo ne tumuteeka mu docket emu ne President Kyagulanyi era bwe yabadde ayanjula yagambye katuyite Honorable Kyagulanyi ono ayanjule banne bonna bw'obadde olowooza nti Mpuuga abadde tamulaba nti n'Empuuga alina ekibiina era aliko leader of opposition mu parliament yabadde akimanyi nti waali naye ng'akimanyi ono yafuuka nsolima alya mu lulime n'alya ne mu luzise y'omu ku balidde mu bannayuganda olukwe wabadde okimanyi nti abantu ababadde babalala bonna yabadde abalaba naye yabalesseewo ng'alina ensonga kubanga amanyi omuntu omutuufu amanyi omuntu ali ku kituufu abaffe sooka oli Ssemujju Nganda ku bigambo ebya Dr. Omulangira. Ati okubala abantu ebitundu 6 ku buli 100 Karamoja bayina olugoye lumu ebitundu 38 bayina tebambalangako ngatto ababaddirira mu Karamoja Basoga bano ba Brandon mu Busoga abantu kuli bantu 10 bolaba kuliko 3 tatekanga ngatto mu kigere mu Busoga baziraba ku TV na ku filimu eyo report so ekinzire eyo sobola okugamba abantu wano mu Buganda Medi Museveni nagenze mbala mpaka kudda nga nkifumiitiriza Saudi Arabia yatondawo obwakabaka obuli Saudi Arabia gwe bayita Sudi yalekawo obwakabaka abaana be bonna bafugeko era ne bafuga okuva ddala ku Abdulaziz eyo ba Faisal ba Abdallah ba Katawero Salman aliyo ye mwana wa asembayo ne Salman yalese mutabani we gweta MBs yamufugirako we manfudde kati abazukulu batandike kikiri Saudi Arabia kati wano Museveni aleta mutabani we ba Brandon ne bakuba mu ngalo naye ewawe waba Museveni waliwo kenjawulo kino njogera ayagala agende yerabireko buli kubo lyokwatola bayenjawulo abantu mu Buganda balina okukitegeera Ssaabasajja yagedde kigambo kimu gwoyinza okukifumiitirizaako kitegeeza kibadde ekikimu Omulangira Mbuga naye nayogera ebigambo naga atajja bivunula buli omu abitegeere mwabitegeere mubitegeere sijja bivunula abantu wane waffe batekwa okumanya buno obululu bwe tugendamu ekirandi nanyo kibagamba si waffe abeesimbyewo tunasimbye okwogera n'abantu ab'ekyana bagambye nti nze ne bwe neeteeka ku mudaala ne ŋŋenda wa Museveni Medi nkakasa nga nagenze kusa bwa minisita wa Museveni abumpa nga tanabuwa Brandon aga nti agerera akabondo ke NRM kankolo omulimu ogwo waliwo omusajja MP ali Busoge nakolako naye ku monita yansanga ku parliament nanga Ssemujju manyi nti olimu obugaggaawo ne mubuuza obugagga butya nanga ninkutwale wa Museveni just kutwalayo obutwazi n'enfuluma nvaayo ndi mugagga gwe weesalyewo bana ofuluma oli mugagga yekasita kutuusa ne mugamba nti kati osuubula abantu so ekindeeseza ekintu ekyo ebyobufuzi bye tugendamu abakulu batulabudde si byakuzannya Medi mulimu ebintu ebineewunyisiza ennyo nabadde entebe ng'abantu sikyogera mu ngeri ya kusosola amawanga naye ng'abantu abaagala okukiikirira entebe bonna amanya galinganga gabanyankole olumu baba bakiga naye toyinza otagaawula nga ate we bokka abatimbye ebifaananyi simanyi abafu baba abaganya okutimba ne bw'ojja wano mu Kampala kyekimu nze nadde nnyonnyola abeekira nti Museveni atukoze ebintu teriiyo mukulembezi yali abikoze bantu mu Uganda mukyala we yakoma musiniya tunamu obwa Minister of Education mutabani yakulira amagye kati ewange ekira gwe baleese bamuyita Kananula mukozi w'Abaganda ba Museveni akolera Baganda ba Museveni kati bebifo ebinene byaweddeyo batandise kutuyeta ne kuba house. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa
omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukutu 1 UG ku YouTube nkwegadde gendo subscribing yo tubeera ne musajja wa Kabaka oyo nga bw'omulabaawo. Kaakati nno alina ebigambo ebizitowa ampuliriza. Omusajja ono byavumbudde era ogenda kubeera ng'obiwulira weewuunye. Nkugambe nti waliwo omukutu baguyita 1 UG. Musajja wa Kabaka ono chopa abeerayo. Ne ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda tujja kubeera nga twongera okubeera nga tumukyaza. Era mwategedde, mwawulidde engeri gyetandise naffe okubeera nga annyonnyola n'okutangaaza n'okuttaanya ensonga. Kaakati nno ono abikudde ebyama. Jjukira nti ono munnamawulire omukuukutivu era ng'ono amaze emyaka egikwata mu 8 ku 10 ng'ali mu nsonga z'amawulire. Mwamulaba abamanyi NTV, abamanyi Super Farmer, abamanyi Radio Simba. Omwami ono abeerayo NTV. Kaakati nno n'atuuka okubeera nga naffe atugamba ajja kutufisizangawo akadde tukole naye. Kati njagala owulire ebigambo omusajja ono bye yavumbudde, bye yazudde olukwe sinziggu olwabadde lwategekeddwa ni mubabuulire oba muleka naamweyogerera. Kamuleka ajja mweyogerera. Wali ku mukolo okusabira Ssaabasajja Kabaka okweza emyaka 32 ng'amatikkira ge. Wali ku lusozi Kibuli ewa jjajja w'Obusiraamu omulangira Dr. Kasimu Nakibinge. Kaakati mwami Kyagulanyi olw'okuba mugezi, olw'okuba alina feva, olw'okubanga atambula ne Katonda, olukwe luno yalusimattuse era omutego guno yagubuuse. Kaakati nno ng'ayambibwako Dr. Kasimu Nakibinge omulangira jjajja w'Obusiraamu. Kaakati omusajja n'abuuka olukwe mu magezi agatali gage naye nga Katonda yataddewo ekkubo, yatemye ekkubo. Kaakati nno era mwalabye Mayiga ng'avaayo n'asobola okubeera nga ayanjula omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Wabaddewo ensonga lwaki mwami Kyagulanyi nti yamwogedde era nkubuulidde okusinziira ku Dr. Kasimu Nakibinge bye yasabye mwami Kyagulanyi alange oba ayogere oba annyonnyole oba abantu abalage abantu abo. Yamugambye alage ensi abantu abo abavuganya mwami Museveni abatuufu. Kaakati ono talina nsobi yonna gye yakoze n'asusa abantu bonna be yalabye nti batuufu okuggyako be yalabye nti si batuufu era tiyabakonyeeko. Nkugambye nti Mpuuga tiyabaddewo yekka, wabaddewo n'abantu abalala bangi nga ne mu Parliament gye bali era nga tebali ku saidi ya NRM nga minisita wa Kaisaali bwe yayanjudde. Babadde bali ku saidi eno mbu eya opposition naye ng'amazima matuufu nsolima. Kati wulira olukwe, wulira pulaani enzibu mwami Kyagulanyi gye yasimattuse. Tukomewo. Abalabi baffe ab'omukutu ogwa 1 UG kwoteeka AKTV Media nga nayo YouTube channel. Obuzibidde akawungezi k'olunaku lwaleero nga embeera eyalabiddwako olunaku olw'ejjo ekibuli wakati w'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform ate nga ye mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kwoteeka Mathias Mpuuga Nsamba ono nga ye president w'ekibiina ki DF kwoteeka ne Katikkiro Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda kwoteeka jjajja w'Obuyisiraamu omulangira Kasimu Nakibinge nga yeri ku matu ga bannayuganda oba ku mimwa gya bannayuganda olw'engeri abantu gye bavuddeyo okubanga bagitaputamu. Naye ndowooza oli wa mukisa nnyo ggwe eyeekumira ku mukutu guno ogwa 1 UG YouTube channel. Subscribinga gimpeera ekigalo then tweyongereyo. Kaakati bannayuganda njagala mutegeere nti Kyagulanyi akyayongera okwanika abantu bangi mu mbeera eza bulijjo. Kyagulanyi akyayongera okwanika abantu bangi n'ab'ebitiibwa be mbadde muwa ebitiibwa mujja tugenda mu bamanya mpola. Kaakati njagala saagala bantu mulowoozese bannayuganda nti Katikkiro Charles Peter Mayiga ye n'entegeerayo oba n'endaba ye yabadde takimanyi bulungi nti Kyagulanyi
just tiyeyagadde kwanjula oba tiyeyagadde kwogera ku Mathias Mpuuga Nsamba. Omanyi Emandwa Bwanika Kyagulanyi yagyogerako kakati bw'amala ogyogerako enfunda nyingi zirabiddwako nga bangi beeyanika. Kati Katikkiro Charles Peter Mayiga enfunda nyingi ziwuliddwako nga zoogerwa nti y'omu kubakuba ekikono oba y'omu kubagezaako nnyo okustopinga enteekateeka ez'ekibiina ki NRM n'ekyokulabirako kye bakuwa era nga kirabirwako ddala nga si kuwaayiriza. Mujjukira nti bannakibiina kya NUP abasinga badde bamiwa chance okubaako eddoboozi lye bayisaawo naddala ku TV oba ku radio eya Buganda CBS. Mujjukira omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu otwali mu kuzika mu bitundu eby'e Masaka yabuuza omu ku bannamawulire b'ekitongole ekyo ekya CBS lwaki sikyaleetebwa ku mukutu ogwo. Mujjukira ebigambo ebyali awo byali biwanvu byaddamu omukulu oyo. Kakati Katikkiro Peter Mayiga yagadde okulowoozesa ensi oba ye kyeyalowooza mbu agenda kuteebesa Kyagulanyi ggoolo. Kumbe Kyagulanyi musajja mugezi nnyo ate ekyokubiri nga sinagenda wala kasooke neebaza Omulangira Kasimu Nakibinge olw'ebigambo ebingi byonna byayogedde eri ku lw'eggwanga lyattu Uganda obuteetirira. Musajja oyo enfundwa nnyingi awuliddwako ng'ajja abako eddoboozi oba etoffaali lyateeka ku ggwanga Uganda naddala singa wabaawo ensonga esatambudde bulungi mu ggwanga Uganda. Kakati Omulangira Kasimu Nakibinge adde akimanyi bulungi nti Kyagulanyi waali abakulembeze abalala we bali Balukago babaddewo naye gwe sooka weebuuze lwaki era Kasimu Nakibinge mu bonna ababadde awo yayise Kyagulanyi ajje yaba ayanjula bannabyabufuzi bonna abali awo. Kitegeeza nti mu ndaba ye n'entunula ey'ebintu akimanyi bulungi ababufuzi bonna ababadde awo bannabyabufuzi ababadde awo Kyagulanyi abasingako tebaagala bbiwa naye nga ge mazima. Kankaddemu kano nti Omulangira Kasimu Nakibinge yatunulidde bannabyabufuzi bonna ababadde ku mukolo ogwo nga Kyagulanyi abasingako oba tutumu oba ntegeera oba ki byonna ng'obigase wamu yakizudde nga asingako abo ba Mathias Mpuuga baani abali mu kwogerwako obudde buno. Kyokka ate Katikkiro olw'obutaswala omusajja olw'obutaswala n'okwagala okulaga nti ye oba okukunama okwa buli kaseera obutakoowa yakulaze olwakuta akazindaalo mu bigambo ebingi byayogedde n'akampuuga teyakayiseeyo naye ng'ekigendebwa ky'ono mbu yagadde kuteeba Kyagulanyi ggoolo ne Kyagulanyi nasigala ng'akoze eki ng'amuteebye kubanga mu Buganda oba fenga abali mu Buganda tulina olugero olugamba nti sekakwa kaali kakulumi bw'okalaba okadduka. Njagala tujjukire omwezi oguwedde myezi ng'ebiri emabega Robert Kyagulanyi Ssentamu yasisinkana ne Mathias Mpuuga Nsamba mu Cathedral e Lubaga. Mujjukira bulungi e Lubaga, yes. Then oluvannyuma lw'okubanga meetings ba propagandalists batandika okubanga bavayo boogera ensonga ez'enjawulo nti Kyagulanyi ne Mathias Mpuuga bandibanga bazzeemu okukwatagana. Naye ng'ebigambo byo mujjukira bulungi byatandikibwawo byateekebwawo era Katikkiro Charles Peter Mayiga. Kyoyagala tutegeeza Charles Peter Mayiga nga Katikkiro gwe tolaba nsonga lwaki Kyagulanyi akuba igino Mathias Mpuuga Nsamba oba gwe Katikkiro Charles Peter Mayiga mu ndaba ye y'ebintu oba gwe kuba owangalira mu ggwanga Uganda gwe tolabaawo nsonga yonna lwaki Mathias Mpuuga Nsamba bannayuganda abamu bamuboola. Kakati bw'otunula omuntu nga Charles Peter Mayiga n'asituka n'agamba mu bantu be weerabidde kyemmanyi tomulabye ne Mathias Mpuuga Nsamba abaddewo. Kati nze nga nze Diana Gyemansita nseka busisi kubanga Katikkiro naawe walaze nti gwe ogenda oba oyina ebigendererwa byo era ebadde byogerwa bulijjo nti waliwo ekigambo ekikozesebwa nti oba bunyampi kinawulika bubi nti kale oyina ozannya ebyobufuzi nga Katikkiro ebya sayidi oba nti ebyobufuzi by'ozannya birimu kyekubiira ku sayidi. Tewali nsonga. Waliwo amawulire agatandise okubeera nga gayitingana era nga amawulire gano geewuunyisa. Abasinga okubeera nga batambuza ebigambo bino bantu bakulu babadde mu politics okumala ebbanga eddene
era nga bano mu politics babadde bazanyirayo kandolindoli kubanga twamala dde okubeera nga tubakunamya, twamala dde okubeera nga tubafungula obubugo ne tubussa ku ngulu. Kaakati nno Mwami Kyagulanyi bwe yakwata omuzindalo gye buvuddeko yavayo n'ategeeza nti mu NUP tewaliwo muntu n'omu ali ku safe side naddala mu kufuna kaadi nga bwe mulowooza. Era ono yayongera okubeera nga attaanya n'okunyonyola ensonga n'agamba buli ali mu kibiina kya NUP agenda kuveetingibwa okutandikira ku ye badepute be bonna buli region n'aba MPs bonna n'abantu abalala bakansala bonna bakuveetingibwa. Oyo yenna alowooza olw'okuba amanyi nnyo Mwami Kyagulanyi, olw'okuba muli kumpi, mbu simanyi muganda we, simanyi principal, simanyi nayimbako naye, ebyo byonna mandaazi, ezo mboozi, majaani ku buugi, tonyumya. Wabaddewo abagenda basonza ebigambo ku NTV mwalaba. Waliwo omukutu omulala CNTV, omukutu mwalaba. Omusajja amanyiddwa nga Rwomushana ku NBS ng'avaayo alemedde ku nsonga nti NUP engeri gyegenda okulondamu abantu mbu sinnambulukufu, nga yeerabidde nti bo bakozesezza akamyufu, naye akamyufu ke bakozesezza mwafiiddemu ne bannayuganda. Amasasi gaavuddeyo ne ganyooka, bannayuganda abamu ne battibwa ne mu bitundu ebyo ebyeriwo emiyaga mwenna mwakiraba nti omusajja yakubwa amasasi agaamutirawo, era ng'ono okusinza ku Naibo Theodore Ssekikubo agamba nti Meja Rwashande ye yalagira nti omukube esasi mumutte. Kaakati era nabo kye baakola ne bakuba ne batta mu kamyufu aka NRM. Bino byonna tebabyogera kuwabula bano balingiriza ebyo byennyini ebitabakwatako ne bagamba NUP enkola gyeyiseemu oba gyeyitamu okubeera nga eveetinga oba okulonda abafulaga bayala abaffe. Kaakati mbu eno enkola ya wansi mu mmeeza. Wabula bino byonna Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert nga tannabakubeera ng'ayolekera eggwanga erya Canada kibuga Toronto yavaayo ensonga zino n'azitangaza butereevu nnyo. Era n'abantu abalinga Latif Ssebaggala ow'Ekawempe yabannyonnyoleramu ensonga zino kubanga omu ku baali bakompuleyininga yali Latif Ssebaggala ono ng'agamba nti kaakati lwaki tebateekawo kakiiko akagenda okubeera nga katunulira mbu abantu abo abanaavaayo nga beemulugunya oluvannyuma lw'obutaweebwa kaadi. Wabula NUP negamba ffe sisitimu eyaffe njerufu, teriko gamba nti ate wano ate wali ate ono ate oli, tebiriimu kufevalinga nga bwala bya NRM nti bakuba abantu emiggo, bakuba abantu kamulali, bakuba abantu amasasi, bakuba abantu embooko. Tebiriiyo. Kaakati ebyaffe bya misana. Era ono agamba nti bagenda ku lusembyayo babaka ba paaliyamenti be bagenda okubeera nga basembyayo okusunsula. Era kaakati okusinzira ku mawulire galaga nti NUP ejja kumaliriza nga lwaleero ate DP emalirize nga nkya. DF emalirize nga nkya. Nga kino kitegeeza baakikoze kagenderere tulabe bana babatawadde kaadi bwe banaasala eddiira amangu ago babaveetingirewo babawerewo ne kaadi. Wulira ebigambo bya Pulezidenti, bino si byange. Honorable Nsamba yalinga kaadi, bagitanga tiketi, bagitanga fulaga, kati bagita kaadi, kyonna kyekiri. Bassebo ne bannyabo okusookera ddala njagala mumanye nga SG bw'akyogeddeko si nti mwe abatuuka bano timwekka mwe musaanidde, naye nti si ng'omukulembeze ate kikwetaagisa okukonekitinga ne bakulembeze banno. So ate gwasigaddeyo ate oba bubi nnyo okusinga atuuse. N'okusingira ddala, it is not your proximity or closeness to the president or leadership here that will make you exceptional. Okuba nti gw'osemberedde president oba osemberedde lopo oba osemberedde abakulembeze baffe bonna tekikufuula wanjawulo. Bonna abavuganya benkanankana era ekadi yaffe egenda kuba yakuvuganya ne deputy president waffe bamuvuganya. Muwulidde wano awaana secretary general waffe Rubongoya nga mujubisiza nnyo kati fe abawagira Abudu Soja tugoyingewa. Manyi nti secretary general waffe abamwagira bangi naye naawe ssebo bajja kuvuganya ate bwe bakuba akalulu bwe bakuwangula. So ebyaffe byakuvuganya, si nti nze ntuukirira Foot Soja ono nze ntuukirira ono no. Tugenda bikola musana
ekyomukisa omulungi obudde bukyaliyo mugende mwepopularizing eri abantu kuba abo be bakama baffe. Ne bw'obeera ng'oli wa kitalo otya naye ng'abantu batugamba kyanjawulo, munnange ffe tuli people power tujagoberera abantu. Ate nga mwali mukirabyeko era mujja genda mukirabako, mumanye nti omulamwa gwe tusinga okugoberera ze values zaffe ze twawandiikaawo. Tukkiririza nnyo mu bwenkanya ne mu kwenkanankana eri buli omu. So tiketi yo teri wano ku kitebe, eri mu bantu. Naye ate njagala okozesa omukisa guno era nkyogereko Deputy President waffe kyayogeddeko. Bana ebyayogedde byonna Deputy President bituufu era muwagira era nzikanya naye. Constituency examination nange mba ndaba bannange. So examination nze oba mentioninze ntono. Waliyo n'abalala bendaba ebyo zaake byayagala. So sebo obuvunaanyizibwa n'obuyinza obwo obuyina okupepeta n'okumakinga sure otujjamu buli nsolima kubanga obudde tubuyina. Eri bannaffe mwenna ababadde batambula batagala muyina omukisa okwetereeza. Ebiseera bigenze bikendera. Ze mbadde manyi tegukyawera na mwezi naye Deputy President bw'aba agambye mwezi tugende n'ekigambo kye. So abalina okwetereza mwetereze kubanga tetugenda kugenda mu maaso g'abantu naawe ng'oliko kazambi era tugendayo mu maaso g'abantu tukuteekawo nga bwe bateeka Balaba mu maaso ga Piraato tugambe basebo n'abanyabo kiri kitya nti tulekeemu gy'obawulidde. That's exactly what is going to be. Mukyayina obudde okwetereza basebo ne bannyabo. Tumanyi buli muntu asobola okuseerera ne the whole idea kwe kudda ku mulamwa ate n'okidemonstratinga mu bikolwa byo so si bigambo byo. Tumanyi bulungi nnyo nti n'abalala bajja kukomawo nga balina simayiro nnene nnyo esinga n'eyange kubanga tusemberedde okulonda naye eyiyo lwaki ŋŋendayo. So be sure tetugenda kuttira muntu ku liiso atattira bantu ku liiso. Mubimanyi n'entambula yaffe mugimanyi, so mwetereeze. Constituency nyingi nnyo gye tutalina babaka nga bw'okyogeddeko ne wano wennyini simanyi oba tulinayo mubaka waffe owawana ali ku NUP ticket naye wano amanyiwo. So ezo constituency zonna ezirimu abatagala ziri empty nga Deputy President waffe bw'agambye. Musobola okukyalenjinga sinti eno oli empty nti Entebbe wali empty una yagendayo wali open. Abantu bwe bajja okusalawo ku nsonga eyo. Njagala obasaba abakulembeze be tulina wano the outspoken. Mubere outspoken tubalabe nga mwogera. Tetubagambye genda kasuka mayinja. Waliwo omubaka omu yagenda nga bamaze omugula n'agamba ekikulu aba NUP bangamba ngende Enjokye petrol station bwe nagaana ne balyoka bankyawa. Banange sibagambye kwokya petrol station. Bagambye kwogera. Ndaba nnyo ebiseera bino bangi abali outspoken. Ndaba nnyo Honorable Namugoyo. Ndaba nnyo Madam Teacher Namboze. Ndaba nnyo ababaka baffe bangi nnyo nga bali outspoken. Wanjisiwe. Alutamaguzi sijja mwogera bajja gamba mujubisa nnyo. Buli omu amulaba. So use that social media. Baganda bange njagala buli abamu kumwe mukyalina mentality enkadde. Naye abantu baavaawo dda ku zero traditional radio station ne TV station. Waliwo radios emaze emyaka 7 nga temumpulirako. Kyogamba abantu tebawulira biki byenjogera. So use social media. Temubeera ba slave ba traditional media kuba TVs ne radio esinga obungi zikontrolimingibwa na kyemalira. Yasalawo nti ono mmuleete ono temmuleeta. Ono ayogere ono tayogera. So the best way to disempower
something that disempowers you is to ignore it and move. Discover another path. Bajja kutuyita, bajja kubayita, naye bate bannabayita, mukozese social media, kuba abantu bemwagala okwogera nabo bali ku TikTok, ababaka baffe, n'abakulembeze baffe, bameka balina TikTok account one. Nga muli muzoogererako ki? Nga sibalaba. Mubeera mukulaba nudes. Use them. Use them. Make sure what is trending is national issues. Chinkola bubi nnyo okulaba mwe muli bakulembeze. Bwe bakulaba ng'oli mukulembeze Hamdani Ssemugoma ng'ovuddeyo ba constituency yo bajja ku followinga. So use that social media. Be seen. Kuba abantu bwe baba tebakulaba naffe tetujja kulaba. So use your social media. Kale nayo bagiggalewo. Ndaba nnyo abantu, waliwo omusajja gwe bayita Kyagulanyi Omukiga atransformize ekifaananyi kyaffe mu Western Uganda. Naawe beera bw'otyo, mbalaba bangi nnyo. Naawe beera bw'otyo. Speak out. Gy'obeera otambulidde. Ndaba nnyo oyo omusajja Mr. Moshi ngali ku social media ayogera ku nsonga ezigenda mu maaso. Ndaba nnyo oyo Shamimu Nambasa ngali eyo myala gyabwe gye bwayise ngali mu kwogera ku nsonga ezo. Bring people to the problem. Let them understand. Mutuyamba abantu baleme gamba nti ebyo bigambo bya Kyagulanyi. Bibeere bigambo bibeere by'abantu baffe. Ekyo kigenda tukola bulungi bassebo ne bannyabo. So use your social media.